We are very Seeta high, you get a Chabadeo, Omana Yafudatia, Seeta high school, Omana Yafudatia. Seeta high, Mukono, Seeta high, Seeta high. Bajachira, Mujachira, Karachi. Omwana yafudde atya Seeta high mutabana musadasa abaana bonna mubamazeewo Seeta high school mukono mutabana b'abantu. Mu butambi obubiri obutambuziddwa ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Butambi bufulumye ekiro ekikeeseza ng'ennaku z'omwezi 5 Augusito omwaka 2025. Obutambi buno bubaddemu ebigambo ebibadde biwandiikiddwa wakati. Akatambi akamu nga kalimu ekigamba nti another child has just passed and they are refusing to give us the body. Ti omwana omulala afudde ne bagaanyo tuwa omulambo gwe. Seeta high mukono. Akatambi akalala kateereddwamu nti bannange mutuyambe mutambuze vidiyo eno. Seeta high mukono. Webituuse ku desk ya YouTube channel ya AGALIWO tugezezaako kola okunoonyereza n'okumanya obutuufu bw'ensonga zonna. Wabulanga information ebadde etambula kasoobo ku kikwatagana n'okuba nti waliwo omwana eyafudde oba omwana omulala eyafudde ku ssomero lya Seeta. Munnamawulire wa Daily Monitor mwana mulenzi amanyiddwa nga Gabriel Bule ku mukutu gwe ogwa X n'ateekayo obubaka obubadde bwagala okukakasa biki ebisuubirwa ebyabadde ku ssomero lya Seeta High. Gabriel Bule awandiise nga bw'olaba ku screen n'agamba nti death at Seeta High School, who will stop the count? Ng'ategeeza nti okufa okulala ku ssomero lya Seeta High ddala okufa bwe kuti kunaayimirira kutya oba kunaalekerawo kutya oba okubala abafa kunaalekerawo kutya. Bibadde biwandiikiddwa mu nnamawulire wa Daily Monitor Gabriel Bule. Okutunulako mu comments ezibadde zifulumye kaddaako nga Bule ataddeyo abantu bangi babadde batandise okubanga bonna kibayiseza bubi. Dax the Daxius n'agamba nti kyannaku nnyo oba it's upside mu luzongo. Kathe n'agamba nti minisita wammwe yeefuula kyesirikidde. Muwanguzi Solomon n'agamba nti John Chrysostom Muyingo is quiet again. Ng'agamba nti owekitiibwa Muyingo nateera asirise. Kel n'agamba zaakayo. Musa Bobo n'agamba until a bereaved parent slashes the fingers of NHM, nothing will stop this. Musa Bobo yenga mbyabadde ayogera ataddemu n'okusaba violence ekolebwe nti paka nga batemye engalo za HM omuzadde omu kino kirabika tekijja kuyimirira. Kati tubadde tukyali awo ojja kujjukira nti essomero lyerimu we waali mwana mulenzi Elishama. Mujjukira bulungi ebyaliyo omulenzi oyo yafiira ku ssomero awo n'ebyatambula tetujja bigattako. Kati waliwo omwana muwala amanyiddwa nga Mukiga n'enki lyerinnya lyatera okukozesa Modest. Yes, mwana muwala oyo gw'olabawo ng'ali ne General Muhoozi abeera nnyo ku gaali ya General Muhoozi ne PLU wamu n'omukulu Balamu Ssaabavulu Balamu minisita mwana muwala oyo. So mwana muwala ono naye kimukutteko nnyo n'akola post ekyongadde okulaga nti ebintu byandiba nga bivudde mu byambu wabula nga waliwoko obuyinza oba obukakafu. Mwana muwala ono atambulira ku gaali ya General Muhoozi wamu ne gaali ya Honorable Minister Balamu akoze post ku mukutu gwe gumu ogwa X n'agamba Dear Minister of Education Mama Janet Kataham Heaven and Minister for Children Balamu Bargahari, children are dying at Seeta High School over unknown circumstances and parents never get reports. This is the second student dying in the same school
in a period of 10 months. Kati mwana mwala ono atambulira ku gaali ya wekitiibwa Balaam oba minister naye kennyini awandiise obubaka ng'abuweereza mukyala wa president w'eggwanga lino Mama Janet Kataha Museveni engeri gyali nti minister wa education era n'aweereza ne minister w'abaana Balaam n'amugamba nti abaana bafa ku ssomero lya Seeta High ku nsonga ezitategeerekeka ate nga abazadde tebafuna alipoota era ono n'agamba nti ono ye mwana owookubiri okufiira mu ssomero lino mu kabanga ka myezi 10 ne bateekawo n'ataaginga poliisi ya Uganda n'ataaginga ne CID. Kati ngezezaako okukebera ku mukutu gwa Seeta High School oguli official wabula essomero lya Seeta High School likyasirise ku nsonga eno ne bwokebera emikutu gyabwe gyonna gye wandigambye nti egiri official kwe bayisiza obubaka tekuli. Kati biki ebyabaddewo oba ebitannatambula? Waliwo omukutu gwe ngenda okukozesa baguyita Daily Press Uganda gudiginze deep mu nsonga y'okufa kw'omwana eyafudde ku ssomero lya Seeta ekisuubirizibwa. Daily Press afulumya olunaku olwaleero bagamba nti poliisi ya Kampala Metropolitan ebitundu bya East bali mu kunoonyereza ku muyizi wa senior 6 eyafudde wabula nga yabbidde mu mazzi oba yafiiridde mu mazzi. Abadde muyizi wa senior 6 ng'erinnya ye Kevin Nsamba era nga yafiiridde ku Seeta High School Mbalala campus Mukono district. Bagamba nti omusango gwaguddwawo dda reference number eri DEF 033/2025 era nti sources ezimu zigamba ensonga y'omwana ono Nsamba okufa yaleeteddwa eri poliisi omukulu amanyiddwa nga Davis Kafumbe myaka 43 ono nga ye principal w'essomero lya Seeta High School era nti okusinziira ku Kafumbe ono nga mutuuze wa Kyambejja zone n'alya village Kira division mu Wakiso district agamba nti Nsamba yabbira mu mazzi sawa zaalinga 11 ez'akawungeezi. Nsamba yafudde abadde muyizi wa boarding oba abadde asoma ng'asulira ddala ku ssomero ku Mbalala Mukono campus. Okusinziira ku statement okuva ku ssomero ebyaweereddwa ab'amateeka kigambibwa nti Nsamba yasooka kuzannya mupiira ne banne then ne badduka ku swimming pool ey'essomero era kigambibwa nti baasisinkana abayizi abaali mu kwetrainingamu oba abaali mu kutendekebwa okuwuga ne kooki waabwe Kato Ediriisa era nti omugenzi ne bayizi banne bajjamu engoye ne bagwa mu mazzi okutandika okuwuga. Kigambibwa nti ssaawa nga 4 ez'ekiro nga bamaliriza mu visho oba akadde ako kewaabwe abayizi okuba nti balaba ku firimu akawungeezi olunaku olw'Essande batandika abayizi okunoonya munnaabwe nga tebamulaba nti ku Mande oba ejjonge nakuze mwezi 4 ku makya dom captain yaloopa eri abakulu abamutwala ng'agamba nti waliwo omuyizi atalabika. So dom captain yaloopa eri warden w'essomero like bawarden abo bamanyi aba boarding ababeeramu abasomerako mu secondary oba not secondary abasomerako mu boarding. So luvannyuma ne babulira administration y'essomero ne batandika omuyiggo ogw'okunoonya muyizi munnaabwe era ensonga we bagiripotingidde ku poliisi ya Mbalala
mbalala tutegeeza mukono tolowooza tutegeeza mbalala. This is mbalala eya L2 not R2. Era ng'omusango gwalootebwa principal w'essomero omukulu Davis Kafumbe. Poliisi yaguddewo file era file babadde bataddeko nti suspecting drowning nga basuubiriza okuba nti omuyizi yatubidde mu mazzi era nga bagitaddeko wali ku Mbalala station yabaddeko SD reference REF 1904082025 ye reference number yabadde y'omusango guno. Oluvannyuma ne bagenda ku Mukono police station kali ka DF ke nabasomedde aka 0332025. So amukadde ako anti police n'abanoonyereza batuuse ku swimming pool y'essomero era ne basalako essomero kuba nti bongera okunoonyereza n'okumanya biki ebyabaddewo. Era kigambibwa nti omukulu detective superintendent owa police DSP Naboth Kusiima bakulembeddemu okulaba nti beetegereza byonna ebyabadde bigenda mu maaso era ne bongera okuba nti no bakola okunoonyereza ne CID boss detective SP Rogers Twesige Walusimbi. So bino byonna ne bitambula nga baagala kuba nga banoonyereza okulaba omwana kiki ddala ekyabadde kituuseewo. Era kigambibwa nti batandise okuba nga banoonya mu swimming pool okkakananga omuvubuka oba omulenzi omuto Nsamba omubiri gwe bagufunye. Police kigambibwa nti yafunye footage owa CCTV cameras yabadde atunudde ku swimming pool era nga footage bamufunye era kigambibwa nti ebimu ku biyinza okuba nga byalabiddwa ebyokuba nti mwana mulenzi ono bamulabye nga abuuka ng'agwa mu swimming pool wabula ku side eri deep ennyo era nti alabibwa nga abbuka n'avaayo n'addayo n'abbuka n'avaayo ekyaddiridde kyakubeera nti mwana mulenzi obulamu bumugendako. Kigambibwa nti omubiri gwa Nsamba gwatwaliddwa e Mulago okubeera nti banoonyereza oba okukola postmortem. Mwana mulenzi ono omuyizi kigambibwa nti abadde muyizi okuviira ddala mu senior 1 era nga abadde ku basale. Abadde ku basale kigambibwa nti yakola bulungi nnyo ku O level. So nekimalirizibwa nga mwana mulenzi ono afunye basale mu mbeera emu oba endala. So ndabyekoko akatambiko oyinza okuba ng'olaba essaawa zino. Yes, yoyo omwana mulenzi Nsamba Kevin yafudde. Kibinyo. That is the little boy that passed on. Ezaalibwa mwaka gwa 2007 sajja wa Katonda yafudde. Kibinyo. So omuto bw'atyo yavudde mulamu obw'ensi eno. I can reliably say yes, kesi yeeyo ng'etuusibwa nno badde bamutuusa omwana omulenzi ono omuto bamutwala mulamu ku ssomero. Ekisinga okubeera ekyennaku nti akomezeddwawo mu mbeera enzibu kata kyasobola. Kigambibwa nti omukulu amanyiddwa nga Kato Edrisa abadde trainer. Yes, abadde trainer w'abaana bano ku swimming pool. Ye yagombeddwamu dda obwala asobole okuba nti ayamba ku kunoonyereza kati. So embeera ekyali nzibu nnyo
as I was giving you the whole information okusinziira nga bwe byatambudde olunaku olwaleero nga ndi mukola story eno omulambo gw'omwana omulenzi gumaze okutuusibwa mu maka g'abakadde b'essaawa zino wenkuweera amawulire gano. Omulambo baguleese omulambo gutuuse right now. So osobola okulengera awo nno keesi babadde bagireeta mu mirango emingi. Family beebuuza kimu nti omwana gwe twasindika ku ssomero erya Seeta High Mukono ng'atambula ku bigere kati ate wuuno tumuleese nga takyasobola kweyinza. Bantu baguddewo ekikwe, abazadde bali mu maziga tebakikkiriza nti omwana waabwe yafudde, paka nakati tebannakikkiriza, wabula wakati mu butakikkiriza asigadde mu bifaananyi nga bw'osobola okulaba. Yonna oyo omu ku booluganda mwana muwala oyo, in fact mwana muwala ono gw'olaba awo ng'alaga abantu bano ekifaananyi kya owooluganda lwabwe Omuyizi, ate omwana omuto ennyo. In fact obwedda ng'omulambo tegunnaleetebwa kozi omulambo baadde basoose guddusa Mulago. Esi basoose kubanga bagudduse Mulago bakole postmortem. Bantu bangi nnyo abakuŋŋaanye mu maka g'Abansamba Kevin ono yafudde, omuyizi wa Seeta High, bangi ababadde bakuŋŋaanye okuba nti banakuwalira wamu ne family. So olumbe ddo lwakumiddwa dda nga bw'osobola okulaba n'obutambi obwo bwe nkuteereddeko mukwano gwange. Mbeera ya nnaku nnyo nnyo. Just ekisinza okubanga kyongera okuba abantu enkiko ekyokuba era nti essomero lyerimu waliwo omuyizi eyafiiramu, erishama mumujjukira, era byatambula nnyo. Wabula official statement oba essomero lino okuvaayo ne lyogerako eri ab'amawulire n'okuwa clarity kyekintu essomero kyerikyagaanya okuba nga kikola. Era abazadde obanga otunuulira mu comments bongera okuba nti beecwana. Waliwo omuntu akoze statement ebadde statement gy'akoze si nnungi, tenyuma. Someone has comment oyinza okulaba nti eri brutal oba eri malicious, but aina point, but comment ye kale erumya. Agambye mujja kiwulira until you learn to fight with other parents. Rest in peace Elishama. Kati atono ya komenti nze ayinza okuba ayina oluganda ku Elishama, era yali omuyizi mu ssomero lyerimu. Kati ye akiteeka ku bazadde bonna abalina abaana ku ssomero lino nti bagamba lwaki tebaavaayo ne balwana mu kaseera kali. Lwaki tebayimirira n'abazadde b'Erishama we baali babuuza ebibuuzo bingi eri essomero? Lwaki? So bibuuzo bikyali bingi nnyo, abamu bagamba but who is the owner of that school? Oh Mukama Katonda wange. I'm sorry but dear nayisinga mwakwatagana ne Uncle Elishama. Okuva mwana mulenzi ono bw'afudde, abantu bangi batandise kubanga batunuulira Elishama eyafiira mu ssomero ne bagamba nti abazadde baavaayo ne bakaaba ne beekubira omulanga, naye abantu tebakola ki? Tebaavaayo. Oli agambye nti okusirika kintu kikulu nnyo, naye ate waliwo awateetaaga kusirika. Bangi batandise okukitunuuliza essomero, bangi batandise okusonga ennwe z'amaanyi nnyo mu ssomero. Elishama's uncle cried, why didn't you come out and you fight together? Now it's your turn.
kati famire ya Nsamba Kevin eri mbulumi obwamanyi nti abantu mu kifo ky'okubanga baweereza famire eno obubaka obujinyiga emitima, mu kifo ky'okubeera nti baweereza famire ya Nsamba Kevin obubaka obubabudaabuda n'okubeera nti banakuwala wamu nabo, ate batandise bagamba nti lwaki temwayimirira na Elishama osanga ono teyandigenze, though bwe bakunnyonnyola engeri omulenzi gye yafuddemu, engeri omuntu tugeze ava ku sayidi essomero ajja okugamba nti abaana babadde bawuga just mbeera yatuuseewo, that omuntu ajja gamba nti ani eyaweebwa obuvunaanyizibwa okulabirira abaana bano mukaddeko okuwuga, era kyatutte ebbanga ki oyo alina obuvunaanyizibwa okumanya nti Nsamba afudde. Era waliwo agambye nti olaba paka kati balema okwogera ku Elishama kati ate ono pozi nga mmwe mulina omukono mu gavumenti. Waliwo akomenti nze bw'atyo. By the way, okufa kuno abantu batandise kuba nti buli ayogera ku Elishama. Waliwo agambye Elishama will fight for himself mpaka. Last time people were blaming Elishama's parents, now it's time for you to stand as one to fight this. Waliwo agamba nti luli abantu baali bali mu kunenya bazadde be Elishama bwe baavaayo, kati kyekiseera nammwe musituke nga mmwe mubeeko engeri gye mulwana. Ebintu bizibu, ebintu bizibu, ebintu bizibu nnyo. But so far kyekyo nno ekiriwo. Case omuli omulambo gw'omwana omulenzi ereeteddwa. A very young boy, senior 6, wali ku Seeta High School Mukono Omulala campus. Obulamu bw'atyo bwe yabufiiriddwa. Kitalo nnyo nnyini ddala. Abasseddiyo omusunsuzi ly'erinnya eryange. Agaliwo gwe mukutu kw'oli, nabagamba nti information nga bw'eri bwe tugireeta. Tetugattamu byaffe yadde okutoolamu ekintu kyonna. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa. Rest in peace Nsamba Kevin. Rest in peace, rest in peace. Ugambye nti omwana omuto yazaalibwa omwaka gwali gwa 2007, afudde 2025. Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gw'omukaaga. Kati osobola okukalculatingamu n'olaba emyaka emito ennyo Nsamba kwafiiridde mu ngeri enzibu ennyo. Rest in peace, awumule emirembe. Abassiddiyo omusunsuzi ly'erinnya eryange. Agaliwo gwe mukutu kw'oli. Mubeere bulungi. Mukama abatukumire. Subscribinga ku YouTube channel eno oba oyagala okufuna information nga yakatuukawo mu butuufu bwayo nga tetugaseemu yadde okubaako kye tutola.